kati neewunya nnyo okulaba nti tutukumbiza ntugenda mu kulonda ate ng'okulonda kwe kwavaako ensonga ezatwala mukama waffe Museveni mu nsiko naye nga Supreme Court yali erekomeninze nti twabaawo okulonda kwonna nga issue zino na zino teziri addressed okuva bwe yakyogera eri kigenda mu maaso ate nga ffe tusikumbiza gamba mbu tugenda mu kulonda gaani okwo. Pozi okujjukizaako abawuliriza nsonga ki Supreme Court ze yali eyogeddeko? Supreme Court musango oguyitibwa Amama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni and the Electoral Commission. Amama Mbabazi bwe yeekubira enduulu nga complaininga ku byalaba mu kulonda okwo kwa 2016. Supreme Court ate nga ye highest court mu Uganda yawa recommendations nengenda okumenyako entonotono. Esooka yagamba mu bbanga myaka 2 Parliament eteekwa okuddamu okulaba nga erongoosa amateeka g'okulonda. Ekisooka amagye mu by'okulonda. Ekyokubiri abeetabye mu kubwa pulezidenti okuvuganya ku bwa pulezidenti bonna baweebwe omukisa gwe gumu n'ogwoyo ali mu ofiisi kaakati okulaba nti enkozesa y'ebintu tefebalinga muntu omu ali mu ofiisi eyo. Ekyokusatu oyo yenna ali agurivudi n'ebivudde mu kulonda aweebwe ennaku ezisukka mu 15 zibeere 6 asobole okukuŋŋaanya data wa evidensi okwetooloola eggwanga ekitakoleddwa. N'ekirala nti owali polling station wonna nkuwulira ssebo bwe baba basanguza results ezivudde mu kulonda bazasangulize ne ku district oba sub-county mu kifo ky'okugamba nti after polling station ate bagenze nankani center sale center eya electoral commission ebintu byonna bizze bibuliraawo mu bbanga basalako intaneti ne tubeera mu kibululu nga bwe gwali mu 2016. Kale kakati bwana Ken Luchamzi oluvannyuma lw'okunnyonnyola ensonga ezo ffe tulaba nga ebisinga Supreme Court bye yali esaze tebikoleddwa. Now in the manner nti ebintu ebyo tebikoleddwa, what is next? Ate nga tonnabagamba nti tebikoleddwa bwe baba nga aba gavumenti kuba be balina authority mu Parliament ba NRM bagaanye okukola ebintu ebyo kitegeeza gavumenti egaanye okukola. Lwaki opposition tetebulinga the same recommendation nezigobwa bugobwa naye nga zituuse mu Parliament nga tonnabagamba nti ebyo tebikoleddwa tukole ekirala? I am complaining. Honorable Ompulira breaking up line. Ompulira Yenkulira kati nange nkuwulira tugende mu maaso. Obanga ddala bali aba gavumenti balemeddwa okuzireeta mu ddiiro, opposition yandibadde eziri mu ddiiro oba zigaana okuyitamu ne zigaana, naye ate kyandibadde kizibu nnyo obutayitamu kubanga ye ya constituting Supreme Court wandewo ensonyi ezigamba nti aba NRM abalina majority mu Parliament ate bafeiringisa bajja ekiisiddwa Supreme Court constituted by the President. So mumbere fanaganako bwetyo nti opposition tebaleese ensonga eno mu Parliament ne aba NRM tebaleese ensonga eno mu Parliament, fenga abantu ba bulijjo tuba tukola tutya? Mwenga abantu aba bulijjo tubasaba ekintu kimu, muleme kulonda bamemba ba Parliament nga musinziira ku bbugumu erizze. Mutulire obusobozi bwa buli memba Parliament ensimbyewo, musobole okutuwa bamemba ba Parliament abalina matiriyo abasobola okulimira ku magulu gaabwe ne bakyusa embeera eri mu Uganda okuwona
okufuna embeera eyatuusa Idi Amin okwamba gavumenti. Okay, bwana Ken Luchamzi, ffenna tukimanyi tuli mu kaseera kabbugumu lya bululu era nga you could be the right person we are talking to for this case. Nti oli ku line ya opposition yadde tuzze tuwulira ebibiina ebimu ebyobufuzi nga bigamba nti byandifuna plot okukkiriziganya basobola okuba nga babackinga candidate omu asobola okuba nga abakiikirira. Do you think we can have one voice for the opposition okufronting a single candidate okulaba success oba nedda? Abantu bonna bwe bawulira omulanga ng'ogwo ne bajulira kano Dr. Kizza Besigye newankubadde ali mu kkomera. Dr. Kizza Besigye w'omulanga omanyi nti abantu bangi nnyo bakusaalirwa nnyo kuba mu biseera byo ng'olidinga opposition abantu balina essuubi ttono nnyo okusinziira score eri mu ddiiro ku opposition eriwo kubanga tunaba kuwulira ddoboozi litegeerekeka iva mu abo abakulira opposition nti wanaabawo okutegeerekeka okuteesa kwokka gwe tuwulira nga okwa sitaani kubanga kwayogerwa owekitiibwa Mao ng'agamba nti waliwo ebibiina nga 5 yo biri mu kuteesa transition ng'abantu abalala bonna tibaliiwo era nga bigamba nti byo tebinaasalawo ensi kyegenda ogenda nakyo ate bwe banaaba nga basalawo tebajja kwesigama tubivudde mu kulonda awo ffenna ne tutabuka emitwe tetugamba eruga eggwanga lino bwe babanga eddala eddogo gye riri. Owekitiibwa oyogedde ku kuteesa okutegeerekeka. Twandyagadde okumanya okuteesa okutegeerekeka kwandibadde kutya? Okuteesa okutegeerekeka kuteekwa okufuna chairman ali independent oba munnaddiini oba mu kye bavudde bweru n'awuliriza bannayuganda kye bagamba kubanga tusuliridde okufuna eddubi kijja kuba kikyamu nnyo twejjuse nga gavumenti ewambiddwa olw'okuba emivuyo egiri mu ddiiro ate nga bw'otugamba nti tugenda kusalirawo bannayuganda ku bikwata ku transition ng'ate tetusinzidde ku bivudde mu kulonda awo tweyongera okwennyika. Okay, bwana Ken Luchamzi, opposition mu Busoga region ya votinga nnyo, abalonzi mu Busoga region ba votinga nnyo opposition mu kalulu akawedde. Ku mulundi guno nga opposition mweje mulimu kapya kike mulese akayinza okuwongera okukunga obuwagizi okweyongera ku line ya opposition? Akapya ke tulese kavudde mu kibiina kye bayita kya Conservative Party. Kagamba nti okuva constitution eyitibwa eya 1962 eyatondawo Uganda ebitundu 15 ne bigamba nti tutambulire wamu okuba bwe yagibwawo bote eggwanga lino teritereranga. Twali tulina essuubi nga Oweekitiibwa Museveni akutta obuyinza naddala ekitundu kino ekya Buganda kyamuyamba nnyo era abantu abasinga obungi abattibwa nga balinga batta enswa bava wano mu Buganda naye ebyava mu kufa biringa ebyatusala kubanga constitution eyateekebwawo Oweekitiibwa Museveni yagirimu nnyo naye abantu abali mu beebuuza ne bagamba eggwanga lyaffe lwaki teritereera katuteekewo benchmarks 3 ezijja okusobozesa bannayuganda okukyusa obukulembeze nga tewali kuyiwa musaayi. Benchmark number 1 yali presidential term limit. Bweweza emyaka 10 ng'oli mu buyinza oba okomaawo ne bw'oba omasamasa otya. Benchmark 2 yali egamba nti bweweza emyaka 75 okomaawo. Benchmark 3 nti osobola okuyita mu kulonda bwe kubeera free and fair n'okyusa obukulembeze. Kakati katuve ku benchmark esooka ya presidential term limit yagibwawo mu palamenti ey'omusanvu. Njala okutegeeza abantu baabagula saali omu kwabo be baagula naye baabagula $5 million bakyuse constitution